Kibadde kijjobi nga abakkiriza ku kkanisa ya Good News esangibwa wano e Bulenga bayingira omwaka 2025 nga bano okuva mu nsonda z'eggwanga lino ez'enjawulo bakira beebaza Omutonzi abasobozesezza okumalako omwaka 2024 n'okubayingiza omwaka 2025 gwe tutandise nkya leero. Amafuta gamaamidde ekifo kyonna ng'abantu ba Katonda batendereza Katonda n'okuwonga omwaka gwabwe eri Katonda abawambe nga Professor Solomon Mwesige bw'alangiridde nga wakati w'essaawa 3:04 Omusumba Samuel Kyambadde alinnye ku kituuti n'atwala abakkiriza mu kusaba kwa Kaasammeeme era nga buli omu tasigaddewo atudde nga bangi bakwatiddwako. Bameka ng'ogenda kuddayo mu 2024? How many are going back to 2024? Bw'oba togenda kuddayo mu 2024, If you are not going to return there, n'obufusi bwe bwa Falaawo togenda kubuddamu. you are not going to be in the captivity of Pharaoh. Hey! Hallelujah! Amen. Obwavu togenda kubuddamu nate. You are not going to go back to poverty Kubanga once abaana ba again. Isirayiri bwe baasomoka Because the moment the children of Israel crossed, tebaddayo. they never returned. Gamba nange sigenda kuddayo. Say, I will not go back. Abayimbi nabo tebalitumiddwa mwana nga babadde okusanyusa abantu ba Katonda nga bano kubaddeko Hosanna Joy yakuyimbira Ebeneza, Rena Price, Centroni wamu n'abalala ababadde okusanyusa abakkiriza. Ogenda bafuna eye kanisa mu kyakimala yogera kyogenda okumala kulire. Musana never we akasu watoka ate kirungi takale nasimba konga lijimute kulibuka okamagogolo busajjo muyaga kapofuda chara basingo mulungi mikwana jisingo mulungi osaba kuwa magezi buza Suleiman best no one man. Nga bwe guba buli mwaka ne leero abakkiriza bannamukisa beetabye mu kusaba kuno bawangudde ebyapa nga biweereddwayo aba kampuni Nakinku mu kugula n'okutunda ettaka okuli ya Jevic Properties Limited esangibwa e Nansana kw'ossa n'eya Orient Estates Limited esangibwa e Kyengera. Semakula Joram yono wow engalo tadi alirudawa Gayo ono sokoleke. Ono omwana okuva mu buto from childhood ye Pastor Solomon. he calls himself Pastor Solomon. This one Pastor. Era ogenda kusumbira ddala. Atuhaire Dorin. Atuhaire Dorin. Ssenkulu wa Jevic Properties Omusumba Balamba Jeremiah asinziddwa wano n'abannamukisa ettaka ku bbeeyi entono nga kino akikoze okuddiza ku bantu ba Katonda era n'abategeeza nti basobola okulisasula mu kibanja mpola. Njagala abantu 40. I need 40 people. Ploti tuba tusitula million 5. The plots were 5 million. Kuno olwa weekend. But Thursday this week, million 2. you'll buy it at 2 million. Hallelujah. Amen. Mukama favors we. Praise God. Abiro sibi ebiri bagamba simanya Black Friday. It's not what they told you about Black Friday. This is Jevic. Ntunda byange. I'm selling what Eto natali ko kisaba nga tuyingidde omwezi gwa December. I started praying for that when I started December. Abalokole mutwalo mulambo omwaka guno 10,000 born agains can buy land this year. Nawe oli omu kwabo Mukama bagenda. You are one of those. Mu ngeri y'emu ne Ssenkulu wa Orient Estates omwami Stephen Gita asabye abantu okwegula ettaka ku kibanja mpola kuba omukisa weeguli nga naye agamba ettaka lino lya bbeeyi ntono ate nga balisasula mu kibanja mpola. Tokera ntya n'otya n'ogamba ettaka lizibu lya kugula. Don't fear and say that it's hard to get Osobola okukwata land. empola mpola paka lw'okola ki? You can do it slowly by Loweza sente slowly. zigula ettaka. Ploti zaffe zisaanikira ku millions 2. Our plots begin from Se za 2 dola wabula million, eza shillings eza Uganda. 2 million Ugandan shillings. Millions ezi 2. 2 millions. Ng'okwasibwa ki? Ettaka lyo. And you get your land title. Sigamba nti yonna tulina millions 2. It's not that every land is, abiri. we have even lands worth 50 20 millions. Million Ati atano. gwe woogwa. So where you belong wona we tukwasa is where we give you. Ng'ebula eddakiika ntono okukoona essaawa 6 Bishop Doreen Mwesiga asumuludde essaala mu kutula njegere era buli muntu alabiddwako nga nnyikidde mu ssaala nga beebaza Mukama Katonda abatambuzizza mu mwaka 2024 ogubadde omwaka ogw'amakungula ate n'abayingiza omwaka 2025
omwaka ogw'okuwamba. Lift that journal or notebook kwata akapapula ako oba olupapula olwo or open your mouth oba yasamya akamwako and tell the Lord ogambe Mukama your plans, enteekateeka zo your ambitions, ebigendererwa your byo desires, okuyaayana kwo whatsoever you want to buli see, ky'oyagala okulaba where you want to go. w'oyagala okugenda Open your mouth and pray. yasamya akamwako This osabe is a crucial moment. kano kaseera ka Don't kazigizigi allow your enemy tokkiriza mulabe to wo conquer in your place. kuwangula mu kifo kyo Don't allow the evil one tokkiriza mubi to take your place. kutwala kifo kyo Go ahead and pray genda maaso desperately. osabe n'okuyagayaga kwonna Present your year to the Lord. leeta omwaka g'eri Mukama Surrender everything. mukwasa buli kintu This is the time bino when kyekiseera you're supposed to plant your seed w'olina okusigira for ensigo yo every area of ku your lwa buli life, kanyomero k'obulamu bwo for your children, ku lw'abaana bo and whatsoever you na want. buli kyonna ky'oyagala Speak it in details. kyogere kyonna Our kinnyonnyole God sees. katonda wafe Our alaba God hears. katonda wafe awulira His presence is here. okubeerawo kwe kuli He wano wants us to conquer. ayagala He tuwangule wants us to dominate. ayagala Ku ssaawa mukaaga zennyini abantu bayingidde omwaka wakati mu kutulisa ebiriroliro ebisaanikidde obwengula bwonna nga bano bagenze mu maaso n'okusinza Katonda abasomesezza okutuuka mu mwaka 2025. Nze Aneti Namatovu ku lwa KSTV agaaleero.